Ebikolwa by'abatume essuula 2 okutandikira ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuva mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne balabika ku bba ennimi ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batandika okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Awo waaliwo Abayudaaya abaali babeera mu Yerusaalemi, abantu abaatya Katonda, abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga buli muntu yawulira nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna, ne beewuunya nga bagamba nti, laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya, era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi lwaffe nga bwe twazaalibwa. Abapaazi n'Abameedi n'Abeeramiti n'abaali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya ne Kapadokiya, mu Ponto ne mu Asiya, mu Fulugiya ne mu Pamfuliya, mu Misiri ne mu nsi ez'e Libiya eziriraanye Kuleene, n'Abaruumi abagenyi, Abayudaaya n'Abakyufu, Abakuleete n'Abawalabu, tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya, ne babuusabuusa nga bagamba nti, kino kitegeeza ki? Naye abalala ne babasekerera ne bagamba nti, batamidde omwenge omusu. Naye Peetero bwe yayimirira ne bali 11 n'ayogerera waggulu n'abagamba nti, abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna, mutegeere kino era muwulirize ebigambo byange. Abantu bano tebatamidde nga mmwe bwe mulowooza, kubanga y'essaawa ey'okusatu ey'emisana. Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti, alituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda, ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna, batabani bammwe ne bawala bammwe balyogera obunnabbi, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Weewaawo ne ku baddu n'abazaana bange ku nnaku ziri, ndibafukira omwoyo gwange balyogera obunnabbi. Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu n'obubonero mu nsi wansi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. Olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Abasajja Abayisirayiri, muwulira ebigambo bino. Yesu Omunazaleesi, omuntu eyabalagirwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'eby'amagero n'obubonero, Katonda bye yamukozezanga wakati mu mmwe, nga mmwe bwe mumanyi. Oyo bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwamutwala ne mumukomerera n'emikono gy'abantu ababi ne mumutta. Naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. Kubanga Dawudi amwogerako nti, nalaba Mukama ennaku zonna mu maaso gange, kubanga ali mu mukono gwange ogwa ddyo, nneme okusagaasagana. Omutima gwange kye gwava gwesiima, olulimi lwange ne lusanyuka, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu ssuubi, kubanga tolireka bulamu bwange mu magombe, so toliwaayo mutukuvu gw'okuvunda. Wanjigiriza amakubo g'obulamu, olinjijuza essanyu n'amaaso go. Abasajja abooluganda, nnyinza okwogera n'obuvumu mu maaso gammwe ebya jjajjaffe omukulu Dawudi nti yafa n'aziikibwa, n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano. Kale nga bwe yali nnabbi, bwe yamanya nga Katonda yamulayirira ekirayiriro nti mu bazzukulu ab'omuntu mbweze alituuzaako omuntu ku ntebe ye, bwe yalaba olubereberye n'ayogera ku kuzuukibwa kwa Kristo nga teyalekebwa mu magombe, so nga n'omubiri gwe tegwavunda. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza, ffenna tuli bajulirwa. Awo bwe yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'aweebwa okuzuukiza okw'Omwoyo Omutukuvu eri Kitaawe, afuuse kino kye mulabye kaakano era kye muwulidde. Kubanga Dawudi teyalinnya mu ggulu, naye yayogera ye yennyini nti, Mukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe nditeeka abalabe bo okuba entebe y'ebigere ebyo. Kale mazima bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo, Yesu oyo gwe mwakomerera.
Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti, abasajja abooluganda tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti, mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Kubanga okusuubiza kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abaali ewala, bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulira ng'agamba nti, mulokolebwe okuva mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa, ne bongerwako ku lunaku olwo abantu ng'enkumi 3. Awo abakkiriza ne baba nga banyiikiriranga mu kuyigirizibwa kw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba. Buli muntu n'atya, ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna, eby'obugagga byabwe n'ebintu byabwe bye baali nabyo ne babitunda ne babigabiranga bonna nga buli muntu bwe yali nga yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo mu mwoyo gumu okukuŋŋaananga mu yeekaalu, ne bamenyanga emigaati mu nnyumba zaabwe, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa, nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga.